Finally, omubiri gw'omutaka Lwomwa gutuusiddwa wali ku bijja by'abajjajjaabe ku butaka bw'ekika ky'Endiga era olunaku olwaleero gugenda kugalamizibwa eyo. Ono nno azingiddwa mu mbugo eziri eyo mu bibiri kubanga nga kalombolombo bwe kalina okuba nga katambula. Jjajjaffe omutaka Lwomwa akulira ekika ky'Endiga agenda kuba aziikibwa olunaku olwaleero. Waliwo obulombolombo obwogeddwa nti omutaka ono mmanya mbu abakyala baba tebakkirizibwa kusemberera wagenda kuziikibwa omutaka, kyo kye bayise ensiko, era ng'omutaka ono bagamba nti yabuze bannange sayansi obuwangwa n'ennono bo bukyagenda mu maaso n'okuba obungi. Baganda bange, gw'otyo omubiri gwa jjajjaffe gwa kitaffe bwe gufaananye olunaku olwaleero, era ndowooza embeera mugiraba. Embeera bw'etyo bw'eri embeera bw'etyo bw'eri. Tugenda kwolekera jjajjaffe omutaka Lwomwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka 2023 tuli mu mwezi gwa kusatu, leero ennaku z'omwezi 3. Jjajjaffe tujja kumeesinga nnyo. Tujja kumeesinga nnyo mukwano gaffe, tujja kumeesinga nnyo taata waffe. Tukwebaza ebirungi by'otukoledde ng'omutaka, tukwebaza obumu bw'otulaze, tukwebaza amaanyi gonna g'otaddewo, era tukusiimye nnyo jjajjaffe. Byonna by'otukoledde tuli basiimu nnyo, era nga wano jjajjaffe wagenda okuba nga agalamizibwa olunaku olwaleero. Atugoberera konoani zaffe za CBS, tukwaniriza nnyo, tukwagala nnyo. Tuli butereevu wano ku butaka bw'ekika ky'Endiga wetugenda okutereka abadde Lwomwa Bossa, era ekyola kyekibira ekyo kiri ku butaka wano. Obutaka buli mu kitundu kiyitibwa Mbale, district Mpigi, Saza Mawokota. Nze Sendegeya Muhammad Byayi, twatuusidde tuli bataka wano, era omu ku bulombolombo bugenda okukolebwa nga Lwomwa tannaterekebwa. Ngenda bukulaga bulungi nnyo, byonna tugenda kutambula ffenna, sigala ng'otugoberera. Naye twatuuse dda wano ku butaka bw'ekika ky'Endiga wano Mbale mu district Mpigi mu Saza Mawokota. Omugenzi jjukira yattibwa ku Sande ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwedde ogwokubiri. Agenda kuterekebwa leero ennaku z'omwezi agenda kuterekebwa leero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini 2024. Omubiri gwatuusiddwa dda wano ku butaka bw'ekika ky'Endiga, era funeral service mulikozera bulungi nnyo. Executive Funeral Services yereese ate omubiri gw'omugenzi. Emmotoka y'abataka yatuuse dda omuli embugo ne bagenda okuzinga omubiri gw'omugenzi. Kabyonna tugenda kubikuwa, sigala ku CBS. Genda ku mikutu gyaffe gyonna, wandiika mu CBS FM UG, ogenda kutufuna bulungi nnyo. Ezula z'embugo zibeetise zibaleeta bagenda okuzinga omubiri gw'omugenzi. So tugoberere, genda ku X from Twitter saamu CBS FM UG, genda ku TikTok CBS FM UG, genda ku Instagram gye tuli nnyo wonna ojja kutufuna bulungi nnyo. Tugoberere, tutambule ffenna. Kale atugoberera konoani zaffe za CBS, tukwaniriza nnyo, tukwagala nnyo. Tuli butereevu wano ku butaka bw'ekika ky'Endiga wetugenda okutereka abadde Lwomwa Bossa, era ekyola kyekibira ekyo kiri ku butaka wano. Obutaka buli mu kitundu kiyitibwa Mbale, district Mpigi, Saza Mawokota. Nze Sendegeya Muhammad Byayi, twatuusidde tuli bataka wano, era omu ku bulombolombo bugenda okukolebwa nga Lwomwa tannaterekebwa. Ngenda bukulaga bulungi nnyo, byonna tugenda kutambula ffenna, sigala ng'otugoberera. Naye twatuuse dda wano ku butaka bw'ekika ky'Endiga wano Mbale mu district Mpigi mu Saza Mawokota. Omugenzi jjukira yattibwa ku Sande ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwedde ogwokubiri.
agenda kuterekebwa leero ennaku z'omwezi agenda kuterekebwa leero ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini 2024. Omubiri gwatuusiddwa dda wano ku butaka bw'ekika ky'Endiga era funeral service mulikozera bulungi nnyo. Executive Funeral Services yereese ate omubiri gw'omugenzi emmotoka y'abataka atuuse dda omuli embugo ne bagenda okuzinga omubiri gw'omugenzi. Ka byonna tugenda kubikuwa sigala ku CBS, genda ku mikutu gyaffe gyonna wandiikamu CBS FM UG ogenda kutufuna bulungi nnyo. Enzula z'embugo zibeetise zibaleeta bagenda okuzinga omubiri gw'omugenzi. So tugoberere, genda ku X from Twitter samu CBS FM UG, genda ku TikTok CBS FM UG, genda ku Instagram gye tuli nnyo wonna ojja kutufuna bulungi nnyo. Tugoberere tutambule ffenna. Embeera eriwo mu kuwerekera omubiri gwa jjajjaffe Lwomwa olunaku olwaleero wano mu bitundu eby'empiki ku butaka bw'Abaganda baffe ab'Endiga. Tugendamu omusinga nnyo nibaza nemusobozezza okukola ate abakulu ab'obusolya kubanga ebintu ebimu ebyaffe byatwekisize nga mu Buganda bukimanyi ensonga yonna ekolebwako ku mutaka byatwekisize. Era kye muba mulaba nti tugikuuma nnyo naddala abajjwa ab'ekika kino eky'Endiga be bali ku mulimu ogw'omulaba gwakuze amafumu bajje munda basobole okutuyambako okuteekateeka abantu bano baba batuula nga tewabaawo basobole bajja butusaba bafande bakkirize basooke bakebera abantu abo bonna abalina tagisi beegatte ku ba Buganda bumu batuyambeko ekibira kino kyemulaba tusobole okutwala omukolo guno mu maaso tugumale emirembe tugukole bulungi tusibule jjajjaffe omubuze mu mirembe tuleme okuba wano nga tewaliwo ekitulemesezza. Baagala okuyisaawo ambyulensi eyo tubasaba kutukolera enteekateeka bayite okuba bye baleeta ate bigenda kukolera omunda okusobola okutereeza omutaka era tubadde tusaba abalina tagisi mutuyambeko abantu mulaze tutuula addako bw'ebeera ng'ennono bwetyo bw'eri basebo ne bajjawo bakulagawo okutuula obikka akabugo ng'addayo bwe batakulaze bano abagalagala nga bamunyweza naye bamutereka okutuuka ate ono lwanaba
atabuluse adde awo mu kifo kyingiri asobole okusika amaanyi ekitulemesezza agende mu maaso. baagala okuyisawo ambulensi eyo tubasaba kutukolera enteekateeka n'emikolo gyo mulimu mingi bayitawo kuba bye baleeta ate bigenda kukolera omunda okusobola okutereeza omutaka era tubadde tusaba abalina tagizi mutuyambeko abantu mubulaze totuula attako bwebeera ng'ennono bwetyo bweri basebo ne bajjawo bakulagawo okutuula omubikka akabugo ng'addayo we batakulaze bano abagalagala nga bamunyweza gale naye bamutereka okutuuka ate ono lwanaavaawo atajja atuule mu kibira mukkirizibwamu abaana b'omubuze be bayita ab'amasiga ne bakatikkiro b'ebika bya Buganda bakutuukayo kubanga ebyaffe byatwekisize. basebo ne bajjawo bonyagala tuwe omukono gwa ddadi ekitiibwa nti bwe baba bakugambye nti twabadde tukutuuzizza wakyamu n'olaba alina ttaaga ng'akusitula kkiriza bambi mu mutima mulungi tonyiga toyomba tokaayana ekyokubiri abakikuuma baba bajjwa ab'ekika ekyo buli muntu yenna ali eno tebakwagalayo oba oliki abasirikale baffe y'olujja luno nga bakuuma ekibira ekyo abajjwa kubanga tebalina buzibu ate be bajjawo ebizibu byonna olwekyobawamu ensonga yonna abakuladembero tebakwagalayo basaanidde olw'ebyokwerinda bali awo mu kibira omwo mulimu ebintu bingi nnyo naye mu Buganda tulina twekisize tugamba nti akira tunamma tugezaako nnyo ebintu ebyo bikuuma abyasamba kubanga mubeeramu ebintu bingi ebitasobola kuteekebwa mu lujjudde era kyova olaba nga mu kibira eyo abakamera abamawulire tebakkirizibwamu tekkirizibwayo mulala era abagendamu buli ajja okuyingira mu kibira alina okuba nga alina ensonga emuleeseemu bw'aba tagirina takkirizibwa wadde okisemberera temuba mulambuzi eno ensonga ya nnono ya buwangwa ensonga ya bulombolombo obukuumi bw'obutiribiri kubanga ne bannannyini bulombolombo baagala komera ensonga ate n'omubuze alina obulombolombo bwemugendereramu era obutasaana kuteekebwa mu lujjudde ala babeera n'ensonga zaabwe nnyingi oluusi baba nga babadde mu birala oluusi baba bali mu bwamusoke kati tusobola kukkiriza basemberera ekifo ekyo kale tuba tutabakkirizaayo twagalayo abo abeetegesa obulungi era tuba twabategeezezza dda buli agenda mu kibira amanyi lwaki alina okubeerayo era gwe tutayise kizibu nnyo okumukkirizaamu okuggyako nga waliwo ensonga. Embeera bwetu bweri mu kaseera nga tuwerekera omubiri gwa jjajjaffe Lwomwa era nga tuli wano mu kubutaka empigi baganda bange jjajjaffe wagenda okuba nga agalamizibwa olunaku olwaleero. Twebaza buli omu alina kyeyerekereza, buli omu ataddewo kyateekisaako okulaba nga tutambuza eggwanga ate nga tukola buli kimu nga bwe kirina okutambula. Tusiima nnyo.